Bano be bamu ku bantu abaza mu lusiisira lw'eby'obulamu olwakubiddwa ku ssomero lw'e Butemba College Secondary School mu town Kanso y'e Bukwiri mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Bangi babadde n'ekizibu ky'amaaso okumala ebbanga wabula ng'obufunda bw'ensawo bubalemesa okufuna obujjanjabi. Nali nkola naye kati amaaso gaanemesa. Kati ndi awo bankuuma bukuumi nga mwana muto nga tebanfunidde kyakulya sirina ngeri yakweyamba. Badde mpulira bubi era ng'otuuka kati ekitangaala bwe kibeera ekingi owulira nga n'amaaso galeeta amaziga n'owulira nga watolina gakunya okusobola okutereera. Kati guno gwabadde mukisa okufuna obujjanjabi era abasukka mu 200 bazuuliddwamu n'endwadde ezenjawulo omuli ensenke. People usually use steroid medications that they buy over the counter, and then these steroid medications long term end up getting them to have conditions like glaucoma and cataracts, which are also some of the main conditions that we have been observing. So we would encourage people to use safer medications that are prescribed by doctors. Omubaka omukyala w'ekitundu kino Christine Bukenya Ssendawula atubuulidde nti aliko mikwano gye yakwatagana nagyo okuva mu ggwanga lya Amerika oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu be baali batawanyizibwa amaaso. Bano ab'ekitongole kinakyewa ki One Sight Foundation bakkiriza okujja okusembeza obuweereza okumpi n'abatuuze. N'atubuulira nti alina foundation gy'amanyi eyamba abantu ku maaso bwe tuba tuyeetaaga mu Uganda asobola ogitufunira. Era we twatandika okwogerezeganya nabo nabagatta ku Ministry of Health ne bagatta ku District DHO, District Health Officer, ne bakwatagana era ebintu by'olaba n'emmotoka ezibatambuza za Ministry of Health. Abazuuliddwa n'embeera nga yeetaaga okulongosebwa basindikiddwa mu malwaliro amanene. Omubaka basabye obutetuulako wabula bakola basawo kye babagambye. Waliwo bye tufunye ze bayita cases abasawo ze tufunye wano nga bamu amaaso gaabwe mabi nnyo gaayitawo okufuna galubindi nga tamaze kulongosebwa. Kubiriza bannakyankwanzi baleme kweganya gendanga bakeberako. Eriiso nga likuluma olaba teritereera gendako mu ddwaliro olabe bakubuulire ki ekikyamu. Ate bo abasangiddwa nga beetaaga galubindi basobodde okuzifuna okuva mu kitongole kino ekya One Sight Foundation ku bwereere. Olusiisira luno lwakumala ennaku 5 era ng'abantu basabiddwa okulweyunira nga terunaggwaako.